weekend eno ku Delta TV. Amina ye, Amina, Amina, Amina la, Amina embage y'ekitiibwa Amina la, Amina Mungu nga mugaga Amina la, Amina omugole tulese muto bwatazaale nga tumuzaayo obufumbo buweesa ekitiibwa mama nze obufumbo buweesa ekitiibwa obwe buyimba obwetali bwokka obwakubidwa ku mukolo nga kana kawala kakulusuumu nakawungu agenda n'omwami Abdulatif Kyebanja. Omanyi nti omukolo bakoze gwa kisiraamu gwennyini nga ennyimba wedde bakuba ttaali lyokka. Ate banange omugole omwami yatubulidde ebbanga lyalindidde omugole omukyala. Twasomanga ffenna ne munnange ne mulinda akulekule mu kuba namulaba muto oluwezeze 18 amateeka nga tegakyatukwata. Omanyi nti no ku mukolo gwa Kulusuumu ne Abdulatifu tebaagabye birabo bannange okumanya nga omukolo gwagoberedde obuwangwa n'eddiini. Omugole omukyala bayadde bamutwala ne ssenga naye yagendeddeko. Ate otinabayo tukutuuseeko omwami omwogezi w'oku mikolo gwe bayita Kivumbi Richard Jamada ng'ayanjula mukyala we ali tender and loving gwe bayita Gladys Nakyeyune. Bannange Gira yayambadde bulungi, banaye Gira yakonye omuziki ng'afuluma abogezi b'oku mikolo bonna babaddeyo. Olwo Kivumbi n'agabira taata ebirabo ebingi omwabadde ne liita 2,000 eyataka yosola gye yabawadde yavuddeyo bamaze nogiwa yaringa. Oluvannyuma omwami ne mukyala Bakivumbi batimbidde akayimba ke bakyasinze okwagala. Ngenda kwagala. Yalabi. Byonna tuluswa mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sande no saa zigenda kubeera 11 mpaka emu nange Sharita Amina Amina.